wona wosizo kuba atenga owuliriza wole kuba atenga otwekumiddeko amulege tutandise nago ga munywanyi waffe gwe bayita Pr.Yiga kituufu kikakasiddwa nti Pr.Yiga afudde. Embeera nga bwesodde okuba atenga etambula muli mangi nnyo agabadde gatambula okuva sabbiiti eri okuva ku lunaku olwokutaano nga bamubika naye abafamire basobola okuba tebava ne bategeeza nti Pr.Yiga oba oliawo Katonda akyamuwadde obulamu naye olunaku olwaleero basobodde okuba tebatukakasiza nti Pr.Yiga atufuddeko. Embeera nga bwesodde okuba atenga etambula bitiri nnyo by'oyinza okuba atenga omanya ku Pr.Yiga y'omu ku basobola okuba tebatandikawo church gye bayita Revival Church eri side z'Ekawala era bajjuka erinnya lye bayita Abizaayo nga ye kyakola bw'aba bakuweereza ddogo yagamba nti abimuddiza eyabimuweereza awo ne basobola okuba atenga liva ne bagamba nti Abizaayo nga buli kye bakoze yagamba nti Abizaayo Pr.Yiga era bangi nnyo babaddemu n'entalo bapasita ab'enjawulo olw'embeera yasobodde okuba atenga asumba mu church ye omukulu ono Pr.Yiga. Okuzaalibwa kwe yazaalibwa nga 1 omwezi ogw'omusanvu 1976 yafudde nga 27 Okitoba 2020. Pr.Yiga ono omulungi w'abangi bangi nnyo basobodde okuba atenga ayamba abayimbi bangi nnyo era ng'ekisaawe ky'okuyimba yakiyingira myaka gya 8 Pr.Yiga ono yasobola okuba atenga ayingira music era atandika n'abasajja bakadongo kamu abajjukira omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi yasobola okuba atenga atandika naye Pr.Yiga era yatandika muyimbi musajja yali muyimbi nnyo okuva e Masaka ng'azaalibwa sayidi z'omu Kibinga bamanyi ekibinge era kigamba gyayinza okuba atenga aziikibwa. Tulina enteekateeka yonna wenasobola okuba atenga etambula naye nga Pr.Yiga ekintu ky'endongo abadde amanyi nnyo music we yatandika okuba atenga atandika music n'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi yali ye akwata ssente oba yali amunoonyeza ebifo nti bagenze kubawa bagenda kuba kivulu bikitundu ki ng'ono yakola booking ez'enjawulo era nga naye okuyimba yali akuyimba mpola naye nga kwali kwagaana mpola Pastor ono Yiga. Bingi nnyo byogenda okuba atenga omanya ku Pr.Yiga mu story gye tugenda okuba atenga tuddamu okukolera ebyo byonna byasobodde okuba atenga ayamba abayimbi ab'enjawulo basobodde okuba atenga ayamba bannabbi omukazi Wumula omwanje bonna basaninduga babibuuza Jatimadina bibuuza abayimbi bonna basobodde okuba atenga ayambako bonna ogenda kuba atenga omanya okuva myaka gyedde emyaka gya 9 Pr.Yiga asobodde okuba atenga ekintu kya music ngenda kukulaga ekisaawe kya music byasobola okuba atenga akiyamba oyinza okwebuuza Pr.Yiga yasobola atya okuba atenga promoting abayimbi ne basobola okuba atenga fuuka abakabi abadde amanyi omuzannyo gwa music nga buli kivuga kyonna ekya music akimanyi. Oyinza okwebuuza omuntu atasoma lwaki akakanyize eggwanga Uganda bajjukire omwezi ogwokusatu guno COVID we yatandikira okuba atenga atinka Pastor yavaayo n'ategeeza nti mu Uganda temuliimu bulwadde bwa COVID era mu Uganda tewalivaayo muntu n'omu n'agamba nti oba afudde COVID mu mbeera nga basobodde okuba atenga etambula. Ebyo ebitono ku Pr.Yiga naye nga ngenda kuba atenga nkomawo nkubuulira emboozi yonna eya Pr.Yiga okuva yatandikira e Masaka atandika atya n'ayingira okusuubula emmwanyi byonna ngenda kuba atenga mbikakasa nga mbikuweereza ku mukutu guno ogwa Banike Uganda wonna bw'osobola okuba atenga owuliriza mubale kuba atenga mutugobera enteekateeka yonna nga bw'osobodde okuba atenga etambula. Tugenda bbawo amawulire amatuufu ku Pr.Yiga mu nsonga ya music agiyingira atya ate kyaki yagitandika atya nze Banike awo mule Mirembe Pr.Yiga.